eyanziza akazigala akampereddwa tukulire Mukama engalo ez'amaanyi. Lunaku lwa ssanyu kubanga ng'abakadde bwe batubuulidde amaziga gawedde mu nnyumba eno. Twebaza Katonda atutuusizza ku lunaku luno ate nga tukyasobola okukuŋŋaana nga bwe twali tukuŋŋaana. Ebigambo byange tebigenda kubeera bingi okusinga bya mutabani waffe ono atwala obuvunaanyizibwa. Nsooka okulamusa ku bakadde baffe bonna abadde bayimiridde wano. Njagala okulamusa ku w'ekitiibwa Katikkiro. Njagala okulamusa ku lw'ebitiibwa bonna mu Bwakabaka bwa Buganda ate n'aba gavumenti ey'owakati abali wano ne bannange ab'enzikiriza n'ab'omu nnyumba buno n'ab'ekika bonna ab'effumbe. Ekika sifumbe kyekyo sikikyani wedda mpulira babuuza akasolo ki. Mukama yeebazibwe. Amannya agange nzaalo Oziyasi Mujingo, mukwano gwa Katolo Bwama, kati mukwano gwa Katolo Bwama omusika. Bayibuli ekkiririza kusika, tukikubireko mu ngalo ekyo. Kubanga omulala bw'alaba omukolo gw'obusika alowooza nga gwa sitaani, naye Katonda atulaga nga ateekako omusika. Bampe Bayibuli ezo. Mu kitabo kya Joshua essuula 1. Joshua essuula 1 ky'ekitabo ekiddirira ekitabo ekiyitibwa eky'amateeka olwokubiri. Kyayitibwa eky'amateeka olwokubiri kubanga waliwo amateeka gali agaali gatuweereddwa mu kitabo ky'okuva. Kati bwe tutuukamu kuba nti Katonda addamu okugaba amateeka nekiyitibwa Joshua nekiyitibwa eky'amateeka olwokubiri, 2 Chronicles, Deuteronomy, Deuteronomy chapter 34 yesembayo. Deuteronomy chapter 34 eky'amateeka olwokubiri essuula 34 yesembayo era mu ky'amateeka olwokubiri Musa mwafiira. Musa ffenna tukimanyi nti yakwata akati okuggya abaana ba Isirayiri mu nsi ey'obunyage ey'obuddu eyitibwa Misiri, naye tiyabatuusa. Kati bw'amala okufa abaana ba Isirayiri ne bakaaba kubanga yabadde amanyi gye balaga. Bayibuli egamba nti nga bakaabidde ennaku 30. Kati awo tumazeeko eky'amateeka olwokubiri essuula ya 34. Tutuuka mu Joshua olwo atandika chapter eyiye kubanga Musa amalidde awo. Tutuuka mu Joshua essuula 1. Bayibuli egamba nti awo lwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa, Mukama n'agamba Joshua omwana wa Nuuni omuweereza wa Musa ng'ayogera nti Musa omuweereza wange afudde. Kale kaakano golokoka osomoke omugga guno Yoludaani, gwe n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri, mu kifo kye mulirinnyamu ekigere kyammwe, buli kifo kye mulirinnyamu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe, nga bwe nagamba Musa okuva mu ddungu ku lusozi, okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanon okutuuka ku mugga omunene gwe mugga Fulaati.
ensi yonna ey'Abakiiti n'okutuuka ku nnyanja ennene ey'oku luuyi olw'ebuvanjuba we waliba ensalo yammwe. Tewalibeera muntu yenna aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obwo. Ebigambo bino no baali babigamba Joshua naye kati bibyo. Katonda akola bw'ati, omuntu ow'amaanyi bw'avaawo, Katonda nga bw'abadde n'omuntu oyo ow'amaanyi bw'abeera naawe, abeera naawe ku lw'oli ate n'abeera naawe ku lulwo, kye tuyita double anointing. Waliwo by'oteekwa okukola nga ggwe singa yaliwo ng'asigadde mulamu okumala ebbanga ne mukaddiwa mwenna wandikoze by'okola, naye ate waliwo kati by'oteekwa okukola n'obuvunaanyizibwa bwe. Katonda kyava agamba nti nga bwe nali n'oli bwe ŋŋenda okubeera naawe, kati abeera naawe ku lw'oli obuvunaanyizibwa bw'oli butuukirire, ate n'abeera naawe ku lulwo kuba naawe yakutonda ng'alina ekigendererwa. Tewalibeera muntu yenna Joshua Essuulemu Lwakutaano aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nga bwe nabeeranga ne Musa bwe ntyo bwe naabeeranga naawe, siikwabulirenga so siikulekenga. Olunyiri olw'omukaaga, Joshua Essuulemu twatandikire ku lusooka tutuse ku lw'omukaaga. Ddamu amaanyi, guma omwoyo, kubanga gw'oli basikiriza abantu bano ensi eno gye nalayirira bajjajja baabwe okugibawa. Olw'omusanvu n'addamu n'amukuutira, naye mala okuddamu amaanyi n'okuguma ennyo omwoyo, okwekuumanga okukola ng'amateeka gonna bwe gali Musa omuweereza wange ge yakulagira. Tokyamanga okugaleka ku mukono ogwa ddyo newankubadde ku mukono ogwa kkono, olyoke oweebwenga omukisa buli gy'onoogendanga yonna. Olunyiri olw'omunaana, ekitabo kino eky'amateeka, kati nkugamba ekitabo kino Bayibuli kubanga ennyumba eno ya Bukristaayo si weewako. Ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwako, naye onookirowoolezangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukola nga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu, kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo, era bw'onooweebwanga omukisa. Maliriza n'olunyiri olw'omwenda, si nze nkulagidde, ddamu amaanyi, guma omwoyo, totyanga so teweekanganga, kubanga Mukama Katonda wo ali wamu naawe buli gy'onoogendanga yonna. Tumukubire Mukama mu ngalo ez'amaanyi. N'olwekyo bino sibikusomedde busomezi, wabula bwe guli mulembe gwa Lungereza ate nga oyiseeko mu ssomero, nkuleetedde Bayibuli ey'Oluzungu era ngisayinzeemu. Ate kubanga tuli Baganda era tuli mu Buganda era olulimi Oluganda lwe lulimi lwaffe, nkuleetedde ne Bayibuli ey'Oluganda. Omuntu asobola okuyimirira wano n'akugamba nti nkuwadde ebyapa, nkuwadde amayumba, nkuwadde amamotoka oba nkuwadde obukadde bw'essente, naye ategeera yenna bwe bamugamba tukuwadde ebyo, omulala ne bamugamba tukuwadde bino, otwala bino. Nze sandiyimiridde wano era sandibadde ekintu kyonna singa si kitabo kino. Ekitabo kino kye kyateeka omuwendo ku bulamu bwange. Ekitabo kino kye kimpa abantu okumpuliriza ne bampa amatu gaabwe. Ekitabo kino actually kye kyangatta ne Katolubwama. Katolubwama namusisinkana dda mwami Sega Wansenso okulaba ne Abbe Mukiibi. Mwe mundaba luvannyuma nga nzize ku Bati Valley kutandika House of Prayer. Naye Katolubwama twali tumaze emyaka egisukka mu 10 emabega nga tubadde ffenna. Twalinga ffenna bwayise mu kakyaya ako ka Mukalunga kyemwina naye nga mugabanira wamu. Ate ne muganda wange oyo Muhammad Nsereko naye tuludde naye nnyo mukulu Nsereko oyo ng'akyasoma, twakolanga naye nga tannamaliriza kusoma, naye ngera bwe tufuluma bwe tuti radio we twali tukolera ne tuyingira omwo mu bibanda ne tunywera eyo kyayi mpola mpola.
naye Muhammad Nsereko webale kuumanga mikwano. Ebbanga lye tumaze ne Muhammad Nsereko sijjukirayo olunaku lwe twafuna obutakkaanya. Yatuuka n'amaliriza okusoma, nze n'ensigala gye nsigadde, naye n'agenda maaso. N'olwaleero ndowooza tiwali yali akubidde munne esimu n'atagikwata, oba ne tuba ne meeting n'etabeerawo, oba ne tutataasagana ng'aliwo obuzibu. Nkulabye emirundi mingi, naye weebala okubeera n'omutima gwo nga togulina ku basiraamu wabula ogulina ku bantu. Kubanga bwe nali mu mivuyo ku Baati Valley twalwananga ne Ssegawa, naye ng'era tufunayo ku maja amapanzi. Njuga looya gwe otugamba ki bano batugoba naye ffe tutegeeragana, naye abanyiize balala. So nga oyingiramu n'obulamu bwonna bwempiseemu tubadde ffenna. Weebale, Mukama akuwangaaze. So Bayibuli zino ze zinfudde kyendi. Bwe mba nnyina emmotoka njina lwa Bayibuli, bwe mba nnyina ennyumba njina lwa Bayibuli, bwe mba nnyina omulimu ngulina lwa Bayibuli. Essuubi lyange lyonna liri mu kitabo ekyo kyenkuwadde, y'ensonga lwaki nkisomyemu ate n'ekikuwa. Nyongera okikkaatiriza nti obuvunaanyizibwa bw'omuntu bw'ava mu nsi wabaawo abutwala mu maaso. Okutwala obuvunaanyizibwa mu maaso si kya Setaani, kya Katonda. Era Katonda ate yenkola eyiye endala, ayinza okuleeta omwana wo, ayinza okuleeta omuntu omulala, kubanga Joshua si mutabani wa Musa, naye Joshua ategeera direction gye balaga. Era kyemmanyi mu Buganda nti singa omugenzi abatazadde era banoonyaayo omuntu omulala anaatambuza ekintu. N'ekyo totya, Katonda akizeemu emirundi mingi, totya. Ddamu amaanyi, guma nnyo omwoyo. Tokaabiranga mu baana be bakulekedde, tokaabiranga mu lujjudde. Bw'obanga oli wa kukaaba, funa akasonda akakaabirwamu, okaabireyo, okaabire Katonda, oveeyo ogulabika tewaliwo kibaddewo. Katonda agambye taakwabulirenga, anaakuyambanga. So nsaba mbasabire n'omwana ow'obuwala ono, nsaba ofukamireko wansi, naye nnyina ecupa y'amafuta. Duka lyose wangi amafuta, Bayibuli egamba nti gakutula ebikoligo. Amafuta gakutula ebikoligo. Katonda yamanyi lwaki ne bw'aba akulonze era weetaaga eccupa eyo amafuta agafukibwe ku bulamu bwo. Bw'atyo bwe yalonda Dawudi, naye era baalina okuleeta amafuta, Samwiri amuteekeko amafuta. So temujja kusanga buzibu, temujja kukalubirwa. 1, Katonda ali wamu nammwe. Number 2, ffe tuli wamu nammwe. Number 3, emikwano gya Katolo bw'ama gyonna giri wamu nammwe. Abakadde ab'ekika bonna weebali. So muddemu amaanyi, mubeere bagumu. Nebaza enteekateeka z'Obwakabaka bwa Buganda nti bwe balonda omusika omusajja bateekawo omukyala ono Bayibuli ye mutonda, nga ne bw'aba si mukyalawo. Abakyala bali sensitive nnyo, bayambi, baabatonda kuyamba, balina ebirala bye balaba ffe bye tutalaba. So ezo enteekateeka simbi okubanga aliwo omukyala, kuba yaba ne ango endala mwalabira. Era omukyala bw'akugamba nti ogwo omukwano guleke, ogulekanga oleme kwejjusa. Ekipo y'amafuta eri mafuta ga olive oil, tugasabira, gafumba mu ffumbiro, gakola ebintu bingi, naye ffe bwe tumala okugasabira gakola omulimu gwa Katonda, era tugenda gawaayo ku lw'okwawulibwa kwammwe okuweereza Katonda n'ensi yammwe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, ffenna tuyimisa emikono. Amafuta gano Mukama tugakuwadde, era mu kaseera kano gabeere ga nsonga okwawula abaana bano. Bayibuli egamba mu kitabo kya Samwiri ekisooka essula y'e16 olw'e12 n'olw'e13 nti Samwiri bw'amala okufuka amafuta ago ku Dawudi, amangu ago Omwoyo wa Mukama n'ajja mu bulamu bwa Dawudi, era okutya tikwaddamu kubeera mu bulamu bwe. Ye Samwiri ekisooka 16 olw'e12 n'olw'e13. Mu Samwiri ekisooka essula y'e17 olw'amafuta agaafukibwa ku Dawudi gy'asangira Goliyaasi era n'awangula Goliyaasi. Mukama n'olwaleero
abaana bano bateekebwako amafuta, omusika ne lubugawe nga tulangirira nti ate olw'enkya Goliyaasi ngaze, Goliyaasi alina okuzikirira. Tewaliwo kigenda kumenya bulamu bw'abaana bano, tewaliwo kigenda kulemesa birooto eby'omugenzi biwali wamu tukwasa okutuukirira ate n'ebyabwe. Tugaawudde Mukama nti ne bwe baba n'endwadde oba engeri endala yonna, olwaleero okubeera okuwonyezebwa kwabwe mu linnya lya Kristo Yesu Mukama ffe tusabye, amiina. Teekako amafuta gano mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, okuwangulanga obuzibu bwonna obunaabanga buzze nga muyambagana n'omusika. Kuteekako amafuta gano mu linnya erya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Dawudi agamba nti anfuseeko amafuta ku mutwe n'ekikompe kyange kiyiwa. Mu linnya lya Yesu ekikompe kyo kibeere nga kiyiwa. Kusabidde okuwangula obutalwala ndwadde za nsi eno, okaddiwe emyaka gy'akatolo bw'ama ogikubiseemu emirundi 2 mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era abatoolo bonna babeere nga batunuulidde ggwe, ate nga bwe bakutunuulira olina ekyokuddamu ku nsonga zaabwe mu linnya erya Yesu. Kama akuwangaaze mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe, amiina. Ekitabo ekyo mukitambuliremu, mukisabirengamu, ate mulina okufuna ku ssente. N'olwekyo engeri gye mulimu embi, n'abaana abalala ne namwandu nabo bajje. Engeri gye mulimu embi, akasente kano mukateeke mu nsawo yammwe ekutandikireko singa abaana baba ne kibasaba olwaleero. Mubenga mulinawo mutandikiro baga nti mugende mukime sukaali. Si weewaawo amafuta gange baganziza. Mu linnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, ofukiddwako amafuta gano okubeera omusajja ow'amagezi, ow'amaanyi. Katonda akoze ekipya olwaleero, tewakyali maziga mu nnyumba eno, mufunye omusika n'abakulembera. Katonda abawo okubeera nga mutambulira mu mwoyo gumu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mu linnya erya Kitaffe, ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, amafuta gano ngatadde ku mutwe gwo. Bayibuli egamba nti afusa amafuta ku mutwe n'ekikompe kyange kiyiwa. Olwekyo ne bwe gaba gayiise ne gagenda ku ngoye zammwe, Bayibuli egamba n'engoye za Yesu omukazi yalina ekikulukuto bye yazikwatako n'awona kuba nazo zaaliko amafuta. Katonda akukozese akuggyemu omusajja ow'amaanyi, mukkaanye n'emukulu wammwe agenda okuba nga abakulembera mu lugendo luno, wabirewo obuwanguzi bulamu bwammwe n'erinnya erya Yesu. Erinnya erya Kitaffe, ery'Omwana, ery'Omwoyo Omutukuvu. Katonda akufukeko amafuta obeere muwala w'amaanyi, oveemu omukazi ow'amaanyi, obeere professional nga wasomera ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ensi ekugondere kubanga ofukiddwako amafuta. Maama mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu utaddeko amafuta. Mukama yasalawo n'agamba gw'osigale, takola nsobi. Katonda obeere maama w'abaana, kaakati azannya loolo ya taata alabise, mukwatagane kubanga ekirungi mwana gy'oli. Buli kimu kitambule bulungi. Omwoyo w'obumu Mukama waffe Yesu gwe yasaba nti mubeere bumu nga bwe tuli obumu, abeerewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mu bulamu bwammwe, amiina. Maama tasooka kusituka kubanga era ng'oli tannaba kusaba kantu nga temunaba mutumiza mu byammwe, wateekwa okubaawo ekigenda mu maseera. Abankolere bulungi Mukama. Bano mugolole emikono gyabwe katubasabire ffenna. Mugolole emikono tusabire abantu bano. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo famire eno ebeere bumu, bafukiddwako amafuta ga kubeera bumu, bawe obuwanguzi Mukama, bawe ekisa, babeere ba kitiibwa mu ggwanga Uganda, mu Bwakabaka bwa Buganda,
ate ne mu nsi yonna. Tukuŋŋaanenga wano nga Bayibuli bw'etugambye nti bwe banaalinnyanga ekigera wano banaatwalangawo. Tukuŋŋaanenga wano nga bazze kutuwa amawulire gakuba nti famire yeyongedde okugaziwa. Essaala egamba nti gaziya ensalo zange. Katonda agaziya ensalo zammwe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwaye Katonda n'okussa ekimwoyo kw'Omwoyo Omutukuvu ebeere naffe ffenna eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama kutuusa ku nnaku ennyingi. Ekitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu nga bwe kyali ku lubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina. Ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama abampeera omukisa. Nze ngenda okwesitulirawo mpola mpola. Amiina. Yes, young man. You're still strong. Yes, boss lady. Neyaza akazindalo kankazeeyo ewa mukwano gwange Abe Mukiibi. Kusaba ekifaananyi awo maaso nasabira Katikkiro manyi wadde tonatuuka ne chairman mujje ekifaananyi kino tukifune. Photo open tukifune. Let's get the t-shirt. Mwami Ssenkuluge oba naawe engeri gy'otalagalaba Pastor Bugingo ne Mwami Ssegawa. Simanyi kyo omulaba. Sembera wali wali omukwateko mu ngalo Pastor. Engeri gy'atamulaba. Tyoyanzanye tyoyanzeege. Nsaba abaana musigaleyo ne maama. Saba chairman.